Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tumtenda Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah sokusasira ebyengera n'emirembe kunabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Abooluganda abalungi, gwe wena mpuliriza, tugenda kulaba ku bigambo nabbi waffe Muhammad bye yagambira singa omuntu aba azuukuse mu kiro n'ayogera ebigambo ebyo, singa asaba edduwa yonna Allah ajjanukula. Ebigambo ebyo byabeera nga abyogera mu hadithi eya Swamiti, bijja mu hadithi mpitirivu nnyo eya Abu Huraira, mwalimu ebigambo ebyo. Abdullah ibn Umar abeera nga naye ayogera hadithi naye nga byawukana munnanka ku nkomero kwayo. Hadithi gyenjogerako nabbi yagamba nti man ta'aru min al-layli faqala, nti yena azuukako ekiro, yena adda engulu nga yabadde yeebase, n'azuukuka ekiro ng'akyali ku buliri mu kifo awo wennyini, n'ayogera ebigambo bino, faqala, n'agamba ebigambo bino, nabbi yagamba ku nkomerero nti Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa, era bw'asaba edduwa ustajiba lah, Allah ajjanukula. Oba ogisabe mu Luganda teweetaaga wudhu, teweetaaga ki. Nabbi n'agamba nti fa in tawadda'u wa salla qubilat salatuhu, era singa amala n'afuna ewudhu n'asaala, sola ye nayo Allah agiikiriza. Ebigambo bye bino wano byagamba nti yena azuuka ekiro n'agamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ighfirli, nabbi yagambanga bw'atyo. Naye ebigambo bikoma wali ku kigambo nti wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabbi n'agamba nti thumma qaala, oluvannyuma n'agamba nti Allahumma ighfirli, oba rabbi ighfirli, ayi Allah nkusaba onsonyiwe. Nabbi yagamba nti aw daa, oba n'asaba edduwa yonna nga tasabye eyo nabbi yakozesanga, n'ogamba nti ayi Allah bambi nkusaba ontaase mu mbeera bw'eti. Nabbi yagamba nti ustajiba lahu, nti Allah ajjanukula. Singa mu kaseera ako obaako ky'osaba Allah mu kaseera ako ng'omaze okwogera ebigambo ebyo, ebigambo ebyo ngenda kubiddamu, Allah ajjanukula. Ke kaseera k'osobola okusaba Allah wennyini awo n'akwanukulirawo nga teweetaaze nti ate omale efuna wuzu, ate omale kusaalayo suuna, ate osomeyo Qur'ani, just kwogera bigambo ebyo olumaliriza bw'oti ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi Allah akwanukula. Bigambo mbiddamu nabbi yagamba nti man ta'alu min al-layli, ti yena azuukuka mu kiro, yena yeekyusa bw'ati ku buliri bwe nga tanaba kusituka mu kifo ekyo, faqala, n'agamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nagamba nti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nabbi yagamba thumma qala, oluvannyuma n'agamba nti Allahumma ighfirli. Nabbi yagamba nga yente rabbi ighfirli, ayi Allah nkusaba onsonyiwe. Yagamba nti ustajiba lah, Allah musonyiwa.
ustajiba lah, Allah janukula. Dua gy'abasabye Allah amwanukula. N'agamba nti ate singa aba azuukuse fa in tawadda'u, n'afuna ewudhu n'asaala, nabbi yagamba nti qubilat salatuhu, swalaye Allah akkiriza swalaye oba swalaye ekkirizibwa, Allah agiikiriza. So badduwa Allah bambi weena ali eyo oluusi embeera ekukutemu, tuba n'ebizibu, batusibamu, bakola ki, naye bulijjo okoma okwesigamira ennyo ku Allah n'okubeerako omutendereza. Ajja akola kye yakola nabbi waffe Yunus alayhi salaam mu kaseera ng'amaze okumiribwa ekyennyanja, bwe yabeeranga ayogera ebigambo, Allah n'agamba singa tobadde mu baddu abantendereza ennyo nandikulesa omwo ila saa, okutuusa ku lunaku lw'ekiyama, wa ila qiyamu saa, okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Wabula olw'okuba nti yali muddu atendereza ennyo Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla yabeerako amuddiramu. Naawe nkusaba wenna ompuliriza, singa ozuukako ekiro, gezaako okozesa ebigambo ebyo, yongereko edduwa gy'oba oyagadde yonna, osobola okisaba mu lulimi lwonna lw'osobola okutegeera. Oba oli musoga, kozesa olusoga. Oba oli muganda, kozesa oluganda. Oba oli mugisu, kozesa olugisu. Ne Allah subhanahu wa ta'ala ye dhu lagwi, yenanyini nnimi, buli lulimi alutegeera. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.